Abaasi Nseera ne banne basatu kkooti ebasindiise mu Nkomyo ng'ebalanga kukuma muliro mu bantu n'okubalumya. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'okutaano omwaka guno gwennyini Imaam Abaasi Nseera yategeeza abasiraamu nti Sheikh Yasin Kakomo ne banne baali bamutiisatiisa okumutta ekintu ekyajja abasiraamu mu mbeera ne bafulumya Kakomo ne banne mu muzikiti nga bwe babalangira obutemu n'okkumpanya emmaali y'obusiraamu. Kakomo, Abdallah Nasul ne Ahmed Kayemba wano ne batwala Imaam Abaasi Nseera Hakimu Nseera ne Musa Tamale mu kkooti ku misango egy'okukuma omuliro mu wamu n'okubakuba ne babatusaako obuvune. Wano omulamuzi w'eddaali erisooka Masaka Sheikh wasinzidde n'asomera abawawaabirwa emisango okuli Sheikh Abaasi Nseera ne banne wabula bonna emisango bagyegaanye nga wano omulamuzi wasinzidde n'ayita abayinza okubeeyimirira. Bano oluvannyuma baleese abantu abagenda okubeeyimirira kyokka omuwaabi wa gavumenti Nyakake Priscilla n'asaba aweebweyo obudde okwetegereza ebibakwatako. Omulamuzi naye n'ayongerayo omusango okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana omwaka guno nga ye ssabbiiti ejja ku Lwokusatu. Kino kitabudde abantu ababadde bazze okweyimirira abantu bano era n'abakyala ne booza ku mmonye wakati mu kulangira kkooti okuwolesa obutali bwenkanya. Enguzi efubutuse wano kuba byonna twabyetegereza wali abadde nakiwandiiko kikya abatali bayaaye omuntu n'agobwa ekyazanga n'agobwawa. Bano ababadde abakaawu bategeeza waabwe bo gwe baagala. Tuyina eddembe lyaffe erikulembera okusalawo omuntu bwe tukola ki bwe twagala otukulembera tebajja kutusi ekyazanga gye yava ayinayo emisango emutukula gye yava Kakomo ayinayo emisango naffe e Masaka baseeka baffe abatadde mu ki obusiraamu tebuyingirira gavumenti wabula tuliwo okubeera nga ffe tulina abantu abatutwala baleeta ebiwandiiko bennyini abo Haji Kakomo ne banne group ng'ababuuza accountability watabadde nga tanajja Masaka ne bamugamba tojja kukola ky'onoolaba era tukyejjusa bennyini bamuwoninga yali badde bakwata akalebule essaawa eno ate bamusibye tekisoboka aveyo ku nsonga eno bagende balona omuntu ono mu prison. Wabula ye Sheikh Yasin Kakomo ategeezezza nti mumativu n'ebigenda mu maaso kubanga abantu bano abasindikiddwa mu Nkomyo bamuwendulira abayaaye n'ekigendererwa eky'okumutuusaako obuvune naye kwe kuddukira mu kkooti. Mpewe eddembe lyange okunkunga abayaayi bajje bankube batukube noono munnange batukubira ki fosooka batusangawo tuluddewawe ebbanga. Mu kaweefube ow'okutumbula ebyobulimi mu ggwanga lyonna gavumenti ya kuno etandiseewo enteekateeka ey'okugabira abalimi mu Masaka ebyuma eby'omulembe ebyeyambisa